Nakalanzi Safina mutuze ku kyalo Gaseka mu Gombola y'e Luweero. Mutabani we Kamada Kalula alina emyaka 13 era tawanyizibwa obulwadde bwa sickle cell. Omwana alwala oli mama wange ati bannesi bwe balwala naye kala ate ne nkyebazaamu Katonda alwala ate waali. Nakalanzi agamba yasooka kuzaala abaana 4 wabula bonna nga bafiira ku mwaka gumu kitundu oba myaka 2 nga n'ekibatta kimulemye okumanya. Nasooka nenzaala asooka bwe yaweza omwaka gumu n'ekitundu n'afa. Bwe naddako nenzaala omwana naweza omwaka abaana baalinga batambulanga bwe bati mwana yaabwe n'emukuba. Kalule bwe yasomoka ebbanga bali lye baafiirako yaddamu Kessuubi olw'okuba yali alwala nnyo. Yagenda emulago ne bamukebera olwo kwe kwebwa ebbaluwa emukakasa nti omwana we alina sickle cell era ne bamutegeeza nti ye n'omwami we bombi balina akasaayi akasiiga obulwadde buno. Wano Nakalanzi we yakoma okulaba ku mwami we kati myaka 5. Ye yakoowa kuzaala abaana ba sickle cell. Ne mugamba nze Katonda yalijjanjabye omwana we. Kalula agamba ebiseera ebimu afiirwa okusoma olw'obulumi bw'abaawulira okusinga mu nnyingo. Ekifuba kinene oluusi kimanyi okujjamu ekintu kye bayita kinsimbi n'olubuto lumanyi okubeera nga lwo lwepise tosobola fuluma. Embeera ya Nakalanzi bangi ku bakazi abalina abaana ba sickle cell gye bayitamu olw'abaami baabwe okulowooza nti bokka be bavaako omutawaana. Omwami wange ekituufu siri naye. Omwami yava waka nga agenze kukola naye teyadda n'olwaliro naye nga mwali mu Luweero muze. Abaana balinga abafuuka ekibonerezo gy'embi. Kyokka si basajja bokka be basuddewo abaana bano. Eriyo n'abakazi ababaleseewo olw'engeri gye balwala. Yamulekawo nga wa myaka 2 n'amusuulira taata we. Taata we n'amundeetera n'entandika okubeera naye. Obulwadde bwa sickle cell omuntu azaalibwa nabwo singa bazadde be bombi baba n'obutaffaali obulimu akasaayi kano. Evelyn Mwesigwa wa Sickle Cell Network Uganda agamba obuzibu buvudde ku bantu abatannaba kusomesebwa kimala bikwatagana na sickle cell. Abantu abalina akasaayi ka sickle cell bafumbiriganwa oba bateesa ne bazaala omwana nga tebamanyi. Ono n'aba nga alina akasaayi nono nga akalina naye nga tebamanya ate nga tebabuulirwa. Dr. Innocent Nkono akulira eddwaliro lya Kasana Health Center 4 agamba balina abalwadde 600 naye kisinga okubatawaanya gwe musaayi ogubagwamu buli kadde. Naye ng'ebiseera ebisinga bajjamu nga balina obuzibu bwa obulumi obw'amaanyi. So nga kitegeeza nti ffe ng'abakugu kiba kitwetagisa okubeera nti tuba okwetegekera embeera nga eno. Mu kaweefube w'okuziyiza sickle cell okweyongera n'okuzuula omuwendo gw'abalwadde omutuufu, Dr. Nkono agamba bataddewo enteekateeka y'okukebera buli mwana azaalibwa okuzuula bw'ayimiridde. Tulowooza nti kigenda kubeera nga kiyamba nnyo okubeera nga tuyamba kubanga saaviisi eno egenda kubeera nga ya bwereere nga tugituusa ku bantu baffe. Carlton Scovia Nakamya, NTV.